Weewaawo bwe bityo bwe biri mu ggwanga erya United States of America tulindirira ekisembayo kinaalangirirwa kinaawaani Joe Biden oba Donald Trump. Kakati twagala okugenda ate ku nsonga endala ey'akalulu ak'obwa pulezidenti wane waffe mu Uganda. Kano ko nako kakutte wansi ne waggulu anti bamu ku beesimbyewo 11 abalala batandise okwemulugunya ku basirikale abaabaweebwa nga bagamba nti emmere ey'okubaliisa n'engeri y'okubalabirira erabika ng'ebakaluubiridde nga ne sabbiiti tennaba na kuwera bukya bakwasibwa abantu bano. Poliisi bano ekabatemye nti obuvunaanyizibwa balina obutuukiriza ate abantu bano tebalina kubeesulubbabba. Poliisi eyanukudde abeesimbyewo okuvuganya ku bwa pulezidenti ku by'okwemulugunya ku basirikale abaabaweereddwa. Oluvannyuma lw'okusunsulwa okuvuganya ku bwa pulezidenti ku ntandikwa ya sabbiiti eno, abavuganya buli omu yaweebwa kabangali n'abasirikale 10 okubakuuma n'okukuuma amaka gaabwe, wabula bazze balaga nga bwe batalina busobozi kubalabirira ne batiisatiisa n'okubazzaayo. Poliisi bano ekabatemye n'eraga nti bakakatako okubeera n'abakuumi ababaweebwa oba baagala oba tebaagala. Kibakakatako okubanga bamukuuma against any force of violence. Ekyo nkiddamu musirikale yenna akuuma presidential candidate kimukakatako okukuuma principal way against any form of violence. As regards whether they have done it or not, that is another argument. Naye nga kikakata ku musirikale yenna okukuuma principal way against any violence. Omwogezi w'ekitongole ky'abambega Charles Twine atangaazizza ne kwani alina okubalabirira. Era nga empeereza yaabwe the facilitation empeera yaabwe ensako yaabwe electoral commission ne Uganda Police yegiteekako. Waliwo special allowance baweebwa ate nga basigala nga bafuna omusaala. So tekina kubanga vunaanizibwa bwa presidential candidate kubanga amuliisa oba nga atekinga health care ye. Mu lukungaana lwe lumu poliisi ekubye ebituli mu manifesto z'abamu ku beesimbyewo naddala ku kusuubiza ku misaala gy'abasirikale n'erabula ne bannabyabufuzi obutateekamu bintu bisasamaza. Who are charged with the responsibility of keeping law and order. Kitukakatako kubanga tutunula mu manifesto eyo ne tuzuula nti bwebanga waliwo ekintu ekisobola okusasamaza eggwanga oba ne kiviiramu okuzza kw'emisango, ffe ate awo tukuyita ne tukutuuza. Bw'otawuliza nga tukutuuzizza ate ne tukutwala mu mbuga z'amateeka. Lwaki njogedde ekyo? Nti waliwo abannabyabufuzi, and this is across the whole spectrum from lower local councils to the presidential candidates, abavuddeyo era nga bwe mbadde mbagamba nti omuntu ateeka mu manifesto nti ye abasirikale agenda kubawa omusaala gwe baagala, kati bw'ogumpa nga sigwagala. Poliisi erabudde ne bannabyabufuzi abafudde emikolo gy'okufa akaddala k'ebyobufuzi n'okukalakatanga gavumenti. Kaakati bw'owoona obunabyabufuzi akazindaalo ate n'omukkiriza okutandika campaigning, ekisooka programu y'okucampaigninga olina okuba nga ojanjula. Bw'oba nga oli presidential candidate olina okuba nga oyanjula programu yo owa chairperson electoral commission, member wa parliament, waliyo returning officers. Ne kaakati bw'odda ku lumbe n'otandika campaigninga ebintu ebyo bisasamaza ate sometimes bitama. Bikusakiddwa Eric Sebalamu, Crossroads TV, Omunnyo.